Kadde wange we nali mbeera nga tusomako ekitundu olw'eggulu banneetaaga nkola mu dduuka naye bwe bajja otugezesa twali abaana 372 bwe tutyo naye nali ntudde mabega ng'ate ndi mumpi nga ndaba bagezesa abantu nze tebantuukako ate obudde bukola ki bugenda kyenava nyimirira ne mbagamba bassebo abo abantu bemugezesa tebamanyi kuyimba ate nze mmanyi okuyimba budde buyise temugenda kuntuukako. Mukulu Sendi naŋŋamba fuluma wabweru naŋŋamba fuluma ne banzijayo ne banfulumira bantuuka wabweru wali Mwami Senguge n'agamba mumuleke ne Katolu Bwama waliwo n'omugenzi Kasozi ne bagamba nedda mumuleke ayinza okuba alina kyatugamba ogamba ki baali tebawulidde kye nali njogera ne mbagamba bassebo nze gwe mulaba nnyimba ne baŋŋamba lwaki tolinze eno banno ne bakutuukako ko nze eka bagenda kungoba ne baŋŋamba yimbira awo mu stage ku mulyango n'ennyimba ekizimbe kyonna ekikuba enduulu. Mwami Senguge n'aŋŋamba ati gwe tokomawo nga baddamu okusunsula komawo ku lunaku luli gwe muyimbi gwe tusookeddeko okulonda. Bwentyo nenyingira okuyimba bwe twabeeranga ku Pride awo fenno nze nali simanyi nti Pride ya bwannannyini nali manyi kitongole kya gavumenti nga bwe mbeera ku radio ngenda okuwulira nga bagamba nti abayimbi babakwatidde Masaka katusabe tubayiye amagezi gonna engeri gye babatuusa ku Pride babanunule. Tugenda okutuuka ku Pride ku makya ng'abayimbi takisi ze abatakisi beekyanga nga bayingira bali nga babajjayo ssente nga bakola ki nga babawa. Kati lumu bwe nafuna oluyimba lwange olwasooka ba mimwa gyabwe ne ŋŋamba kati ke kaddaako okurekodinga naŋŋenda nabasanga bali mu meeting ne mbalamusaako ne mbagamba bakama bange ndowooza ke kadde mumpe ssente ngende mu studio tebammanyi gwe bawa ssente yaani ayagala ki nze nga mmanyi ssente za gavumenti nga mmanyi abantu bonna buli gwenda baddukira wali abantu abafudde bayimbi bafiiridde abazanyi b'emizanyo babaleetaawo ne babawa ssente ne bagenda ne mbagamba ssente nanga nti nina oluyimba naye ekinneewuunyisa tebambuuza waliwo omukyala bamuyita Viki oba bamuyitanga Viki ng'ali mu booking ne bamuyita ne bamuwa akapapula tigenda omuwa $10,000 nengenda ne recording oluyimba lwange lwe bayita ba mimwa gyabwe olwandeeta mu nsiike y'okuyimba nalujja mu Sente za Bakayimbira be mulaba tutudde nabo wano. Bwe twatambula mpola ne ŋŋamba wano nno ssente bw'ogenda bakuwa buki bakuwa buwi neezirayo ne baŋŋamba tetulinawo ku ssente kati ne kasita twakoze eki twakuwaddeyo. Mbandi awo Mwami Senguge n'agula emmotoka bagiyitanga Idi bw'ajjanga aguze emmotoka empya ne bagiraba wabweru abantu ne bagitunuulira nnyo ne ŋŋamba ekitegeeza ssente zifulumye kasita batandise kugula amamotoka ssente zikoze eki zifulumye kanzireyo neezirayo nti bakama bange ndowooza ssente zazze mbadde nsaba mumpe ssente ngende nkola oluyimba oluki olulala ne baŋŋamba gwe twakuwadda ne bagamba nedda mu nnyongere kuba mmanyi ssente ziyinza okuba weeziri nga mmanyi mmanja ssente za gavumenti ne bakwata $40,000 ne bagimpa basajja mmwe simanyi mukama bw'ali basasula kuba simanyi nze kiyinza basasula naye era bwe tutuula nga tubalaba wano nga muli basanyufu ndowooza mu ssanyu lyaffe famire zaffe ng'egye ziri ensanyufu oba oli awo mwe muyita emikisa nammwe ne muba nga muli basanyufu ssaawa eno. Nsaba omukolo gutambule bulungi ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Buli ngeri gye bampita yonna ne bwe bampita kuyimbira mwezi mulamba nga tebansasula nnyimba. Mbebaza kuba mbalina ku mutima mbanyumiza ne famire yange mukyala wange nabimubuulira dda n'abaana bange babimanyi
mbanyumiza Bakayimbira mbanyumiza omugenzi Tone Sengo nga ntandika abo mu kusimbula kwange tomanya Katonda yambimpisize walala nebe bantandika Kayimbira n'omugenzi Tone Sengo